Embaga twagirangirira kubadda. Mbaga yagudde nga gundi yani omusajja yani yasiya ne kyali alien skin ekigundi kye ekivulu kye yakipangira mu gundi emu nene kibaawo nene Mbaga simanyi oba ene bubaka ki bwowo omugole omusajja nga ono wambulu muno bubaka ki bwowo omugole omusajja bubaka ki bwowo omugole omusajja anti kakati omwana wo ow'obuwala omanyi engeri gye wamukuzaamu Export TV to the world. Balamusizaako nnyo bakadde baffe oli ku Export TV tuli ku mutimbagano YouTube, Instagram, TikTok ne Facebook. Amanya nze omwana Soda ntero yita ne mutayi Abbe mukwano wa Auntie Shiffa ne leero taliiwo ndiwo nze katugenda kunyumyamu ensonga zaffe ng'abo ab'omukwano kuva edda. Auntie Shiffa oli otya? Oli otya? Just kutubuuza. Mwabadde ombuzeeko omukwano. Auntie Shiffa ng'obadde ombuzeeko nnyo. Eno interview ne Auntie Shiffa ng'obadde serious tulikola bweno ddaawo. Gyendi ogamba otya Soda. Ng'obadde ombuzeeko. Baatusiba mukomera sakulaba. Balyoka. Emugwa. Nsonga ki gy'owa? Olyoka ogambe balyoka ne babasiba. Balyoka kati mwaterere. Kyokka ekyannyumira Mukunja bwe yadda nga amaze osalako enviiri n'akunoonya akwetondera. Kitegeera. Otula waliwo. Nesoko omuli wawulira otya obudde obwo ng'omukulu akwetondera? Tekyali kigaba twetondera. Naye wali wanyiiga nnyo naawe olimba tonyiganga bw'otyo obuntu butono nnyo. Sinyiiga nali sinyiize mwankwata bubi. Wali onyiize era waŋŋamba Soda todda wange. Kati nga ndaba mukola ebitaliibyo. Oba nange nkwetondera. Kubafukamiza ndowooza. Naye kati kambuuze nze nakola musango ki? Kusekanga buli. Ladies and gentlemen, leero bwe ntegedde nti bw'oseka oli bw'avuma omuntu n'oseka musango. Bubi. Ondabi gwe abasinga n'okunyiiza naba ng'osekera nonsense. Mbanga asuddiye. Oli oba omwongera amaanyi. Ddiryo naseka ennyo n'onyiiga. Musitudde ebintu bye byonna mubireese wange. Kazi nali wali netulidde ku mulimu. N'okuuma walaba emmotoka ng'esimbula n'okuuma ebintu. Nalinde emmotoka nga ngiraba. Obu gwe twawe ebintu yabula. Auntie Shiffa yabula. Mwabamaanyi naye nga mwali musaba mwakwata No. simanyi. Bintu byali wano byali omunda omwo Sheebah asula omwo. Mwali musenguka nedda. oba si kyo mwakwata byaba neighbor nga basenguka. Mwagala content. Ebintu byali bya Sheebah. Ndendooza engeri gye twamuwandagirira nnungi aleka abitwa. Nayogera amazima nyakuholu. Naye Auntie Shiffa banaye muzikirize neetonda okuseka. Tokkirizibwa kuseka. Saba kunsonyiwa nnyo. Omuntu aseka aba muzibu nnyo. Soda mba kuvuma nga nina gwenvuma nga nvuma nga gwosi nga waliwo aseka. Onaseka abampa amaanyi. Kitegeeza oba akuwa vibe. Mbanga bagiwadde omuliro. Solo nyigira gwaseka nvumye nesitamunyigira. Teeza nze wanyigira nnyo nosinga Mukunja. Era nali nakunyigira. Kati onsonyi. Jamala fukamira. We tunaamaliriza naawe okola buli omusajja tafukamira wano mu Buganda ate nze ndi mulangira. Omulangira tafukamirira mukopi. Ndi musajja Muganda neddira mpologoma akabbirongo. Tewakana maama wange wa mpologoma manya maama wafumbe. Nze ndi wa mpologoma tewakana gwe Munyarwanda. Naye tuveeyo Shiffa. Bwatusonyiwa ebyaddala Mukunja amusonyiwa ebyaddala oba yali just era naye content. Kale wamusonyiwa. Content wange wakutuula mu kafiita kange. Nkola wenti.
akagolode kayindo ne kavaayo ntandika okuyokola bukyali enjuba nze kontenti wamwesimusobola naye naffe sekondi bibanga byadde ate tuvuma anze mpayo ekivumo kimu anti Shiffa kye nali nkuvumye ng'ensi eraba okuseka nanze kivumo ate nga teyasekanga yali asekera mabega ga kamera tewamulabanga noono kopolo yasekanga omusajja gwe mbadde njagala okusanga wano bamwitani ako kawaganya nnyo kenzo icon w'ebitege abayosho kati kawaganga nnyo bambi ko obuwagizi kabuyina newe bale tusabira mukomera twavaayo nga tuli bantu balamu tuli bakkakamu ne bwonkuba neebaza naye nali ninza ojja otukyalireko kale nali sisobola ne katulaba Shiffa nze bansi basaalira musango olwedde nga nze ndi kivumo gye muli nze nali nkwagala naye diro nali nkubidde ku simu ne ngamba nti sikwagala olwedde mwali munumbira kunkuba nga nkyala kukomera muyina obusungu bwakomera mu nsambe naye gundi tebaamukuba laavumasi muliro nga tuggyemu nti sikuwolereza laavumasi tebaamukuba gyeziri tebaamukuba nze saaliyo togamba n'ekyobutamukuba n'emutandi mukubedde awo mwali mumaze omukuba gamba baali bamaze lwaki onteekamu olwedde awo mwali mumaze okolaki okuba nga mukubidde ddala kumulumba ku mulimu nga bakubidde nange ne munumba wali eri ku gwange senembalabukira saagala nsasa noddukayo sadduka kansembero kampe nga salbaletawuli kali kati bajja bulungi mama temwajja wali oyo yali kameramaani kyokka baatwalamu nze kopolo waliko mu baalumba nti Shiffa kulasiti ani yali abanoonya kyogamba leo nabo abanoonya anti bajja gurupu nembalaba bulungi nengenda ku poliisi nenyimbula eyange Laavu masa wendudde yiye naawe ayange Shiffa no naye yatukubamu omuli awo naye laba ono ebankwatire nateeti yadduka to anti mumpi yadduka nga newosimba mu lwa tomukwata kuba nagenda naye ate nalina ku live yammwe nengenda ndi ku live police nembaga asina evidence yenu netutula ku live yammwe ne bakola obuvuyo bwonna nga babayaga abantu beetagana mu ono jangu bakulabe cameraman jangu bakulabe cameraman kopolo jangu yaliko ye cameraman nabaye nebaga abantu beetagana kwata beetagana motoka nga 2 kuba bangi nkolade live yonna bagirabye ensasagge bagikoze bagimaze ku mudala gwange nebangamba tugende ekibuye twali tugende ekibuye tusanga nga bavaayo bali awo mu kalawundi maga mote munoonya nze mbanoonya nze mbeetaaga gwe yabagamba nemaga mujje tugende mu ngoberere yagenda olaba mbikiriza yawe temisinde walayi nanoonya zibode zibaddeko ng'oba mmeka saddamulabako naye tusonyiwe naye nagenda bayisamu awaka naye basonyiwe awo namanyira nti omubanda ate poliisi amubanda tatya poliisi ajja omunona ne bamubuuza olina agundi appointment letter mwayitawa nadamulanga sibala kale anti Shiffa Sheebah yawa mu bulamu bw'ensi eno atwesonyiwa wagolodde olugoye tugenda mu mbaga ate gwe maama Sheebah akuyita maama kuba maama we yaddayo eri mu mayirungi ekasenge kirabika bubi embaga yammwe sinagitegeera sijja balimba oyagala tukole kyo kakasente embaga weeri embaga beto binteekamu toyagaliza muwala obufumbo soda embaga eyo ngenda girabira waneno ngenda kyala wano nteekako data yakufula nteekako data nze mbuuza toyagaliza muwala obufumbo ndimwagaliza nga ndabira ddala ebadde embaga after enteekateeka nno z'amaanyi embaga weeri era gwagenda obeera nga maama wa Sheebah kuba maama wa Sheebah omutuufu ali kasenge ali mamayirungi oli wa vibe ate Sheebah tamwagala asemberera mukunja gwe ku Sheebah omumanyi tamwagala asemberera mukunja ategeera nga talina keyeyunze anti Sheebah tamwagala
tamwagalawo nze nanyumyako naye omukyala mutegeevu nnyo talina buzibu. kakati oganye okubeererawo muwala wo afumbirwa Omukunja oba tonnatusonyiwa anti Shiffa? Tonnamusonyiwa naye Embaga Embaga eyagudde obubi. Embaga twagirangirira kuva dda. Embaga yagudde nga gundi yani omusajja yani Yasiya nekyali alien ekigundi kye ekivulu kye yakipangira mu gundi emu naye ne kibaawo nene Embaga simanyi oba bubaka ki bwowo omugole omusajja bano wangulu muno bubaka ki bwowo omugole omusajja bubaka ki bwowo omugole omusajja anti kakati omwana wo ow'obuwala omanye engeri gye bamukuzaamu Embaga ya siriyasi olaba abadde amwejingirako wano naye kasana ayambala kadaali mugala agenda bateeko n'empeta tugenda genda pasita Bugembe yagenda tugatta n'okuseka ndekedde kiyinza butajambala kyokka nno weewugula za anti Shiffa Mukunja agambye bawadde obuvunaanyizibwa gwe kuwoli owa Sheebah nze kwendi ne Mukunja abantu basatu era oli bw'aba anoonya Sheebah ekyo kyo sikigaanye naye eky'Embaga yaddala mu kinyinyonyole bulungi twali tulowooza ku basumba babiri pasita Bugingo ne Bugembe ne bagana abantu ne bagaana Bugingo tetumanyi ensonga ze baatuwa ne baagaana Bugingo kati ate wa Bugembe Sheebah akasabirayo emirundi ng'esatu mukwano gwa Bugembe kati ate Bugembe tayinza gaana gatta Sheebah ajagala nnyo era agambye bw'alaba abakumba ku Mbaga linda ebyo biki ebyo naye byoyogera tuli ku Mbaga akasikamuwoganye nnyo Sheebah nti so Embaga egenda beera y'amaanyi nnyo maama wa Sheebah yonna gwe tulina mu bitiibwa eby'amaanyi maama wa Sheebah naye Embaga bannaye babuulira Embaga yo sinagitegeera tomwagaliza naye Embaga Embaga togyagala njajjagala nga kiwedde anti Shiffa omanyi ngenda nkola lisiti y'abantu abatagala Sheebah afumbirwe Embaga salvador mpa akatabo osookera kunze kaka Embaga yo sinagitegeera lakinjikiriza ama kinzikiriza besinategeera kopolo Embaga teriyo Embaga agenda kubeera Embaga ulira tetwagala asonda tetwagala asonda kwa Mukunja alina ente ze 3 lwakuba emu yali yagwa mu kidiba n'enuuka alina ente ze 3 emuji wagenda okwatako bagitwa eri kaseevaamu eggwa bamwe tebatwala nte yali buto kubuko kasemala okusumulukuka neyonsayo akaana oba ennaku zekayonseza ne kawumirwa ku matu nga tugitwala ewa maama wa Sheebah okitegedde then bino ebisigadde byangu Spice Diana gawuni yagireese eddalo yagenda okukuza amazaalibwa age Dubai yajja ne gawuni mujja kujjangayo muli naye nga ye Embaga ogyagala oyinza okuba tolina ngoye naye nga n'Embaga togyagala bubaka ki bwoba omwana wo obwala Mukunja tangambanga nako byambaga nyabo birabira wano ku mutimbagano Embaga gyeri amaanyi okitegere era nkusaba ogolola eggawuni gwe nga maama wa Sheebah Mukunja maama wa Sheebah tonamugamba mpaga mu bitiibwa eby'amaanyi era oyo muntu wankizo nnyo mu bulamu bwa Sheebah si wategeereza ku ssimu mba nina kumugamba maaso ku maaso Mukunja byaddala badde amanyi kusaagamu era mbadde njagala omwana wo obulenzi obubaka obw'amaanyi ng'omwagaliza akadaali y'amaanyi n'okulinnya ennyonyi mpozi basooka lowooza kusaaga nsaaga bagenda okulaba ng'omwana ali mu ennyonyi yo twagitegeera naye era abamu bati bagikkiriza era abasinga nakati abamu
mpaka nga balabye Shiffa ekkata ne balyoka bakkiriza. Okumala nabitegeera Mukunja waliwo n'obujulizi nti nabitegeera. Wamala gwe n'otegeera. Kati eky'Embaga mbadde nsaba ogolole olugoye. Bw'oba kati bw'oba omwana wo w'obuwala gwe wakuza. Basebo ne banyabo Maama wa Shiffa agenda okugabayo gwe bagenda ow'ente. Ngambe Kyonna ky'owulira. Kale okuddingana kwa King Sheebah ne Mukunja osobola kwogerako ki nga ggwe Shiffa? Obudde baalingawo bali kiina nnyo gundi kubanga olwedde twali twabonanyeyo. Nga namwe mba misinga. Era ebyo ebejjira ne beekyawo kyawo tuba tumasaa yonna kabitaani kajja. Shiffa we yalwa namulabye mu ddwaliro tegeredde ako kabitaani. Akadde konna Ekiriza omuntu alwala. ali mu kubajja. Ategereddewo ako kabitaani ka King Sheebah. Kati Sheebah agenda Kenya kati. Alhamdulillah. Oba nayo totonda kikakasa. Sina kati kyeŋŋanda. Eky'Embaga kyo ky'okyagala. Embaga kikyambuzaabuza. Toyagaliza muwala wafumbiru. Akyoyogera bw'oto. Omwoyo simusa. Kale enkolagana yo ne Mukunja ennaku zino ereeta kuba oli mwali mweyogerera bisongovu. Ye simulinaako obuzibu. Oli wangamba olina obuzibu. Nagambako nti mwoba mukyayi oba ki wayogeranga nange nagamba. Naye nze wangamba nti onkyayi kuba tosobola kyawa nnyana. Nakukyawa ng'oseka nnyo. Soberangako nga oli munno. Oyo Abe. N'osekeranga n'ensonga ezitali. kale sigenda kuddamu kuseka. Tosekanga bitaliiyo. Omuntu aba alowooza by'oddala. Basebo ne banyabo ndi ne maama wa King Sheebah agenda okwambala akadaali. Maama Sheebah. Era kati nkuli. Tosobola nabisazaamu. Ono ne banaye. Onyumye. Asebo yegendereza no mwegendereza. Banaye maama wa Sheebah mbadde nsaba balekereyo obubaka obw'enjawulo. Kyayo kya. Nabimanyira kati mbayawo enkoma. Naye nga webale kujja kulaba ku Sheebah. Nze Sheebah bamulabye mu ddwaliro namutya kubanga Sheebah yandwalirako lumu. Ndowooza taasula Nerabye ebimu yatuyisiza bubi nnyo. Zembeera ne Shiffa tuli bakyali nnyo. Interview oluusi bange ey'okusaaga. Nege byeddala era mwe musubscribinge mukomentinge musharinge n'enyazaala wa Mukunja agenda ko ani abantu ogambye ate manyi tuli live obwe. Kale mubeere bulungi. Sheebah ne Mukunja bakwatagana kati mubeere bulungi. Goli otya gonna mubeere bulungi mweraba Export TV omwana Soda mbadde ne nyazaala wa Mukunja. Export TV to the world.